من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله لك فن. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدوبا الله تجاك سوكو كبا زوي تتيبا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى gwetuka kasizaddala mu kaseera kano atukoledde ebintu ebingi byetasobola kubanga tutottola ne tumalayo, nenge ekimu mu byo buli omu kyalinako obukakafu n'obujulizi abadde wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyasobodde okutujja mu mwaka guli n'atutuusa mu mwaka guno. Tabadde mulala yenna wabula abadde wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ntera nnyo gamba abaisiraamu oba abantu mu holiday nga muno kye tubadde tuyita outing mu layini ey'eddiini, kwatako abaana bo, genda nabo mulambuleko amalwaliro amanene mu ggwanga, mugendeeko emulago, mugendeeko ekiruddu, obuuze bannange waadi yaabo abalina kansa babeerawa. Tuukawo n'abaana bo ne famire yo, ojja kakasa abaala kye bayitamu nti kyamaanyi nnyo, naye nga gwe wallahi Allah akyakuwadde ekyengera ky'obulamu. Babuuze abafunye accident babeera luddawa, bakuteekeko mu waadi yaabo olabe, ojja kakasa nti waliwo be bawanika ebigere n'amagulu wallahi, naye n'amala omwaka mulamba naye nga tamanyi njuba evaayo etya era njuba egwayo etya, negwe Allah akyabikuwadde. Nze kennyini nalabako omusajja Allah gwe yagezesa n'ekigezo, ne Allah yamugezesa n'ekigezo kya malusu, naye nga wallahi woba ogenza omulambula mu ddwaliro waliwo akakopo ke bataddewo, naye ng'omala kukateekamu malusu n'ogafujjamu n'ogamuwa n'agateekamu kamu asobole okwogera naawe. Ne wallahi nga Allah amugezesezza na kigezo ekyo, negwe Allah akyakuwadde ekyengera ky'obulamu. Amalusu ogalina, ebiyungu by'obirina byonna ebiyungo, oluusi ofujjako ne wabbali. Baddu ba Allah tusiime Allah, wetubanga tugenzeyo mutuuleeko muteekeeko ebirango be babika. Wallahi ojja kulaba nga bulina kubabika abantu b'otamanyi na muwendo. Funako chance, yimirirako mulyango oguyingira mu ggwanika, ojja kakasa nti wallahi buli ddakiika eziwera 5 10 waliwo mayiti gye bayingiza, abantu batuuka ne babeera omwo wallahi nga babuliddwako n'abantu baabwe, ne batuuka ne babaziika ne mu kirindi. Negwe Allah akyakuwadde ekyengera ky'obulamu. Nkizo nnene nnyo, waliwo ensonga lwaki Allah akyakuwadde ekyengera ky'obulamu, era tobeeranga weevuma obulamu buno obwensi ng'okyalina ekyengera ky'obulamu Allah akikuwadde. Bingi ebisobola okukyuka ebbanga ly'omala ng'oli mulamu. Twebaza Allah nti atukuumidde ekyengera ky'obulamu. Mutunuulire ensi ezitwetoolodde, mutunuulire Syria, abaana baali mu myaka emito ng'egyo, ne wallahi emyaka egyo ng'alina emmotoka emuvugo mutwala ku ssomero, emyaka egyo ng'alina ekisenge kye nga buli kintu masha Allah kiri mu layini ntuufu. Ne wallahi akaseera kano katuuse, bajjudde mu mawanga ga Afirika gonna, wallahi basaba musaada, n'omwana omusanga naye nga wallahi omubuuza taata aliwa, maama aliwa, jjajja aliwa, nga talina kintu kyonna kyasobola kugamba ku bakadde be oba ab'eŋŋanda ze, nga mu nsi amanyiye yekka ye yawona. Nefe Allah abanga akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Baddu ba Allah, wallahi tuyise emikono mu maaso ne tugamba alhamdulillah. Oluvannyuma tusabidde kuwa ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Oyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyakola kaweefube eyali ow'amaanyi eddiini y'obusiraamu okubanga etutuukako.
baddu ba Allah kaweefube yali w'amaanyi wamu ne basahaba abaamuyambako eddiini y'obusiraamu okubanga ettuukako mu kaseera kano ne wallahi wabanga bamwogeddeko kiba kirungi okubanga omusabirako kubanga ye kennyini yatukakasa n'atugamba man salla alayya salata wahidata sallallahu alayhi biashara omuntu yenna amusabira oba amusaalira olusalira lumu sallallahu alayhi biashara ya Allah subhanahu wa ta'ala amusaasira ensaasira 10 bimaana naawe ofunamu kinene nnyo wabanga boogedde ku ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama nobeera ng'omusabira kubanga woba omusabidde sallallahu alayhi biashara Allah subhanahu wa ta'ala akusaasira n'akufaddala n'akubaraka ensaasira 10 baddu ba Allah tuli mu mwaka kusaidia bannaffe bano abasekyula bwe bagamba nti mwaka mupya wadde mulayini ey'eddiini ffe tukakasa omwaka guba tegunnaggwako ne wallahi bino ebigambo mbikugamba olunaku olwaleero era njagala obitegeere nga mbikusibirira mulayini eno gye tugamba tuli mu January mulayini gye tugamba eyabuutikira obwongo bw'abantu bonna nti guno mwaka mupya omwaka omukadde tuguvuddemu baddu ba Allah omwaka oguyise emabega mubaddemu ebigezo bibadde bingi nnyo mubaddemu ebizibu bingi nnyo mu ntandika y'omwaka omukadde gwe tuvuddemu walina endobooza zaali nnyingi ku bwongo bwo waloboozaako mu ntandikwa y'obulamu n'ogamba bulikeerako enkya wallahi nga nzimbye ewange ng'era nkuŋŋaanyiza abantu tuli ku shukuru twebaza Allah nnyingira waka wange ne omwaka gugenza okuggwako okkiriza nti mayiti yo basobola okubanga bagijja mu muzigo kubanga ensi etabuse ensi efuukuuse endobooza wagirina nga omwaka gutandika oguwa eddoogo n'ogamba nange guligenda okuggwako at least nga nina omwana ateekako ebidaala mu maka ng'amaze okusoma wallahi gugenza okufundikira nga byonna biganye endobooza yaliwo ey'okubanga okoyo okutambulira ku piki ne mu taxi nga naawe oyagala ovuge ku mmotoka eyiyo ng'era okola misana na kiro obeere ku mmotoka eyiyo gy'ovuga ne wallahi bigenza okufundikira ng'ensi eganye n'ogamba ekijja kijje mbitadde wallahi endobooza yaliwo n'ogamba buli keerako enkya ku makya omwaka guno niya gyendeesoba omwaka oguwedde njagala bukeera enkya ku makya nga ntudde mu nnyonyi ŋŋenda kulambula masjid atik ŋŋenda kulambula Kaaba ŋŋenda kukola ku hijja ne wallahi olina wootuuse olaba tebisoboka olw'embeera y'ensi bwefaanana walina endobooza noga omwaka ogwo oguwedde we gutandise njagala nange mpase ku mukyala njagala nfumbire ku musajja njagala mbeereko n'omwana ne wallahi obikozeeko ne otuusa akaseera ne bigaana era omwaka gugenza okwesulika bwe guti nga byonna tolina na kimu kyotuukiriza walina endobooza n'ogamba nja kuteerawooko bakadde bange akayumba nja kuteerawooko bakadde bange akateba kememu amata nja kuteerawooko bakadde bange chansi bagende balambuleko ku Kaaba ne wallahi okkiriza nti omwaka era gugenza okufundikira nga wallahi byonna biganye obulamu bwe tulimu olwaleero omumanyi omu yabunnyonnyola n'atukakasa n'atugamba kamithri nnar bulinga bw'olaba omuliro ebiseera ebisinga bw'ogukuma ekiro buli muntu yeegomba ekitangaala ekiva ku muliro ogwo era buli muntu agamba njagala ntuukeko okumpi n'ekitangaala ekyo ne gwe nnyini gukuma guli okumpi omuliro ogwo guba gukookya obulamu bwe tulimu bwe bufaanana bannange olina obufumbo bw'otambuliramu olunaku olwaleero abali wabbali bakuwaako obujulizi n'obukakafu ne baga weesiimye olina omukyala omulungi ne wallahi gwe nnyini mukyala amuli okumpi akookya ensi ekuwaako obujulizi negamba weesiimye gwe olina omusajja omulungi nenga gwe nnyini musajja wallahi akookya ensi ekuwaako obujulizi negamba weesiimye olina abaana abalungi abaana obavuddemuko masha Allah obaweeredde basomye nenga gwe nnyini baana wallahi bakookya
ensekuwako obujulizi nega weesiimye famire gy'ovaamu masha Allah muli bantu balungi negwe nnyini baganda baabo enkwe ne fitina ze mulina wallahi ogamba kikyendiko ensekuwako obujulizi n'obukakafu nega weesiimye gwe olina wookeera n'otuula n'obaka ekintu ekikufuula bize gwe mulimu gw'okola ne wallahi gwe nnyini mulimu gukookya ogamba wenfuna ekibaluka ngusuulawo n'entambula n'ekibaluka kati ensi gye tuwangaliramu bwetyo bwefaanana buli muntu aweddemu essuubi abantu bakutuseewo n'okusaasirako w'ekitiibwa Allah mu mwaka guno omupya gwe tugendamu okumanya embeera yatabuse osanga omwana omuto omuvubuka mu myaka gy'alimu gino naye ng'asobola okutaayiza omusajja alina emyaka 6 wallahi n'amukuba akatayimbwa ku mutwe n'amugyamu 5000 ezimuli mu nsawo naye ng'obulamu bw'omusajja bugenze naye nga wallahi omuntu oyo gw'oggyemu 5000 abantu Allah babadde ayisizaako ne baba bulungi babadde bangi nnyo naye ng'aweddemu essuubi ayagala zino 5000 abantu baweddemu amaanyi n'essuubi abakazi abazadde bannakazadde b'eggwanga wallahi bakeera enkya ku makya olw'embeera ezifaanana bwe ziti n'omusanga nga yeetippye akasaati ka Middle East wallahi bali ku kisaawe basimbye layini bagenda buwalabu kukuba kyeyo naye ng'alese abaana naye nga kiri kyagenza okunona eri emize gino wallahi abaana gye bagenda okufuna ng'avuddewo ng'abaana tebasobola kubanga babarakaba na kuba supervisinga bulungi nga kiri kyagenza okunona kitono nnyo okusinga okwononeka kw'omwana we wallahi baweddemu amaanyi n'agamba obufumbo mbusuddewo ngenze kubanga nkolerera abaana bange abantu baweddemu amaanyi abasajja obuvunaanyizibwa bubayinze n'omusanga nga musajja mukulu naye nga wallahi anobye ewaka aleseewo abaana aleseewo mukyala we ali eyo azunga ye kasita aba ng'alina waasobola okutuula ne bamuleetera amata ne bamuleetera chipusi n'enkoko n'alya tafaayo omwana gwe yasooka kuzaala yalidde ki tafaayo omwana gwe yasooka kuzaala yayambadde ki mu bigere ng'agenda ku ssomero nga yakita yaafa ku lubuto lwe essuubi lyaggwaawo abantu baweddemu amaanyi bayingidde mu mwaka gwe tugenzeemu omupya guno nga balina ebigendererwa ebyokweyambulula bakyala babba baabwe ebyokubanga batalaka bakyala baabwe nga wabafumbo bugaanye n'agamba nkooye kaŋŋende neeyombekere buli muntu aweddemu amaanyi eno yentanda gye nkusibirira omwaka omupya gwe tuyingiddemu guno eno ye juma esooka mu mwaka gwe tuyingiddemu ne bino ebigambo njagala obitwala olunaku olwaleero idha aradta an taish omuntu yenna mpuliriza olunaku olwaleero woba waali agadde obulamu obulungi obulamu obw'okweyagala mu mwaka omupya guno gwe tulimu obulamu obulungi buli muntu abulaba mu mbeera ye waliwo omuntu agamba obulamu obulungi yayagala mmotoka omwaka gwe tuyingiddemu waliwo omuntu agamba obulamu obulungi njagala nteekeko ebidaala mu maka ng'omwana wange amaze okusoma waliwo omuntu agamba obulamu obulungi bwe naalyetaaze kwe kubeera nga wallahi sigenda kukkiriza mayiti yange kugijja mu muzigo njagala nteekewo akasu abaana bange we banaakulira we banaasonga ne bagamba yowa kitaffe nga kyaluubirira mu mwaka guno waliwo omuntu agamba nti obulamu obulungi bwe yayagadde yali badde agenda n'alambulako ku Kaaba waliwo omuntu agamba obulamu obulungi bwe naalyagadde njagala mpase omwaka guno njagala nfumbire omwaka guno njagala mbeereko nezadde omwaka guno njagala mbeereko n'omulimu omwaka guno njagala mbeere nga neekozesaako omwaka guno buli muntu alaba obulamu obulungi mu ndaba gy'aba abulabyemu idha aradta an taish wobanga bw'alyagadde okuwangaala obulamu obulungi obwo bw'oyagala mu ntandika y'omwaka guno bino ebigambo bitegeere fala budda an ta'tada al alam kiba kifuuse kyatteeka ku ggwe kiba kifuuse kyatteeka ku ggwe okubeera ng'ogenda kuyita mu bulumi okubeera ng'ogenda kuyita mu kugezesebwa okuba ng'ogenda kuyita mu challenges nga tonnatuuka ku bulamu bulungi obwo bwe weetaaga idha aradta an taish walyagadde okuwangala obulamu obulungi obwo bw'oyagala
fala budda an ta'tada al-alam kiba kifuuse kyatteeka ku ggwe okubeera ng'ogenda kuyita mu bigezo okubeera ng'ogenda kuyita mu bulumi wallahi togenda kutuuka ku ebyo by'oyagala ng'obituukako okyuggafula Allah agenda kumala kugezesa ogenda kuyita mu kugezesebwa ogenda kuyita mu bulumi ogenda kuyita mu maziga ogenda kuyita mu maggwa okutuuka ku bigendererwa byo lwaki teri muntu ku nsi kuno atuuka ku buwanguzi nga tasoose kwerumya taliyo wallahi hatta ne mu ibadaati oyeyeerumya mu kusinza Allah nga budde bwakwebaka n'azuukuka ekiro n'asaala ku salatu layiri yaba omuwanguzi nga Allah amusiimye oyeyeerumya nga budde bwakukola bintu birala najjako mu masjidi n'abikula ku Qur'ani n'agisoma Allah gwagenda okusiiba gwagenda okusiima Allah oyeyeerumya nga budde bwakulya mmere buli muntu anoonya kyalya ne wallahi n'agamba kansiibe n'asiiba siyamu Daawuda ennaku enjeru Ramadani Allah gwasiima naggula omulyango omulamba Babu Rayani n'agamba gwaba abasiiba abo abasooka okwerumya mu ibadaati Allah basiima ne mu bulamu buno obwensi tosobola kutuuka wallahi ku buwanguzi nga tasoose kwerumya omukadde eyeerumya nga yali agadde okwambala ku lugoye olulungi nga yali agadde okuvuga ku mmotoka ennungi neerumya n'abireka nga yali agadde okwambala ku ngatta ennungi wallahi n'abireka nagakantwala omwana ku ssomero asome kamperera abaana yagenda okuba omuwanguzi ng'omwana atadde ebidala mu maka amaze okusoma wallahi anaqsim billahi al-azim oyeyeerumya omusajja olwaleero ng'afunye kasente n'akasevinga naga akasente kano kenfunye nalibadde mpasaamu omukyalo omupya nalibadde nange nkola ku masappe neyeerumya oyo nno yagenda okubaako wasonga n'agamba eyo poloti 150 nsobodde ogigula ngenda kuteekeko akayumba abaana bange bakuliraawo abaana nebaleka mu muzigo yawangula neggwe obanga toyagala kwerumya tosobola kutuuka ku buwanguzi wallahi anaqsim billahi al-azim ntya Allah eyatutonda tosobola kutuuka ku buwanguzi omwaka guno nga gutandika byonna byoyagala okutuukako mu nsi ogenda bituukako naye ng'okkiriza nti ogenda kuyita mu bigezo ogenda kuyita mu bulumi ogenda kuyita mu maziga ne mu maggwa okutuuka ku bulamu obulungi obwo bweweetaaga lwaki al-alam la yaqtul obulumi tebutta ebigezo tebitta al-alam la yaqtul obulumi tebutta ebigezo tebitta era buli kerenca ku makya nga byonna obiyiseemu bakwogeredde ebigambo abalabe bo bakuteze emisanvu mu makubo go gonna bakunafuyiza bagamba tosobola kutuuka ku buwanguzi obwo ne wallahi buli kerenca ku makya nga tofudde nenga wallahi otuuse ku bigendererwa byo ng'abantu obayiseewo obagamba shukuru kwebaza Allah nyingira nyumba yange empya oyisa abantu nenga wallahi webaza Allah ovudde Makka oyisa abantu wallahi bazze oyisa abantu nenga webaza Allah omwana amaze okusoma al-alam la yaqtul nenga wallahi tebamanyi byoyiseemu okwerera omwana oyo nga tebamanyi byoyiseemu okuzimba ennyumba eyo nga tebamanyi byoyiseemu okuvuga emmotoka eyo nga tebabimanyi wallahi ng'oyise mu bulumi n'okwerekereza ne weewaayo ne al-alam la yaqtul obulumi tebutta ebigezo tebitta lwaki al-ya's huwa ma yaf'alu dhalik okuggwaamu amaanyi n'essuubi n'ogamba bannange omwaka ngutandise bino mbyagala ne n'otandika okwesaasira n'oggwaamu amaanyi omuzadde ampuliriza oggwemu amaanyi ku baana bo n'omusaayi go n'oggwamu amaanyi n'ogasijja bawerera oggwemu amaanyi ku famire yo balemu okufuna kye balya oggwemu amaanyi gwe n'essuubi al-ya'su ma yaf'alu dhalik abantu abaweddemu amaanyi guno omwaka tuguyingire ne vibe ey'obutaggwamu maanyi n'okulafuubana man jadda wajada waman kasla nadima omuntu yenna anyiikira n'alema okuggwamu amaanyi mu bulamu buno obwensi wajada gwe balangirira ng'omuwanguzi wajada bajja kulangirira ng'omuwanguzi
pambana kola byonna by'olina okukola omusajja odduka abaana bo sigala ng'oli mukozi al islaamu diini kuwa wa amal kola namaanyi nakulya muntu oyo olabirire abaana bo olabirire mukyala wo oleme kuggwamu maanyi lwaki tokita vaibu gye tuba tuyingira naye omwaka guno gwe tuyingira wallahi tetuggwamu maanyi man jadda wajada nyikira togwamu maanyi wajada ojja kwesiima waman kasala nadima newo naggwamu amaanyi nadima ojja kwejjusa bali kuyita wallahi n'otuula mu bidaala banno be mulina emyaka gyegimu nenga wallahi batikkira baana baabwe nenga babo baagaana okusoma walemwa bali kuyita nga muggulawo maka ga muntu ayingira ewuwe nenga gwokyali mu muzigo wallahi waggwamu amaanyi bannange tetuggwamu maanyi tetunakuwala alyasu wama yafaru dhalik okuggwamu amaanyi kyekikola ekyo lwaki hunaka man yataswalau maa alamihi mu nsi muno mulimu abantu bemwegomba oba bwetwegomba bonna n'otunuulira omuntu nga wali agadde okuwangaala nga ye n'ogamba oyo masha Allah obulamu bwe bulungi ne wallahi omwegomba lwa nsonga eri emu toli kumpi naye ne wallahi abantu abo bonna betwegomba ensonga yokka lwaki basobodde okutuuka ku buwanguzi n'ebirooto byabwe ne babituukiriza bo bamanyira okuwangala n'obulumi bwabwe hunaka man yataswalau maa alamihi bamanyira okuwangala n'obulumi bwabwe bamanyira okuwangala n'ebigezo bamanyira okuwangala n'okugezesebwa ne challenges n'emisanvu ezitekebwa mu bulamu bwabwe yensonga lwaki banjawulo okuffe naawe manyira okuwangala n'obulumi bwo manyira okuwangala n'ebigezo byo wallahi tunulira abantu betusinga okwegomba olunaku olwaleero tunulira abantu abali mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda olwaleero osobola obeegombesa ne wallahi batunulira emyaka 5 emabega ojja kulaba nti balinga mu nsiko nga banywa bidiba by'amazzi ne kwali kulemerako ne butaggwamu maanyi y'ensonga lwaki bali kibali olwaleero wegomba muntu asobola tata y'amatooke ejjijjambalala n'agiyingiza ekibuga tomutunulira mu kaseera ako mutunulire emabega emyaka 4 oba 10 emabega yali alenga minwe 10 2 3 kwali kulemerako nabutaggwamu maanyi y'ensonga lwaki ali kyali olwaleero ojja kusanga omuntu ng'alina bizinesi gyatuddemu omwegombese nenga wallahi wotunula emyaka 10 emabega kwali kulemerako nakwerekereza y'ensonga lwaki ali kyali olwaleero baganda baffe bamama baffe ab'enganda zaffe abali mu mawanga g'eggwanga lino Uganda abali mu mawanga bagenda kunoonya ssente osobola obeegombesa n'omugamba omwana yagenda jjojjaawo n'asobodde okuyimirizaawo akayumba wallahi jama tomanyi bulamu bwe bayitamu tomanyi mu bulamu bwe bayitamu wallahi bayita mu bulumi bayita mu kugezesebwa bebaka ssaawa 8 gwa kiro nga babakozesa bakeera ssaawa 11 nga bakeera kukola tebawummula omuntu amalako omwaka mulamba nga ali mu kiyumba nenga tamanyi njuba evaayo etya tamanyi egwayo etya wallahi bamusibira wakola bukozi mirimu yamanyira okuwangala n'obulumi obwo akaaba amaziga nga bali mu biruyumba ebyo wallahi nga talina musirisa ne yesirisa ye kennyini wallahi anaksimillahi alazim akasana weather je tuwangalira mu olwaira kakuba katonya akasana ne kamocha wallahi mwaka ku mwaka winter wejjane mukuba ne maya unaka mayataswala uma alamihi yamanyiro kuwangala n'obulumi obwo najja yakasenta ako munnaku kati gwe tomanyidde kuwangala na bulumi obwo ya'tabiruhu juz'an min hayatihi wallahi obulumi n'ebigezo babifuula kitundu ku bulamu bwabwe abantu betwegomba mu nsi muno ya'tabiruhu juz'an min hayatihi obulumi n'ebigezo babifuula kitundu ku bulamu bwabwe wallahi naqsimillahi alazim bali n'ebizibu bayitamu buli muntu gwegomba alina ebizibu byayitamu byotamanyi alina ebigezo bimutomera byotamanyi wallahi yamanyira kuwangaala era ebigezo n'obulumi
yabifuula kitundu ku bulamu bwe. Bamaama bakuumye obufumbo omusanga ng'atudde awo n'omwogwembesa nenga wallahi ebigezo n'ebizibu byafuuka kitundu ku bulamu bwe. Leero n'alwadde, amasomero gatuuse, bino bifuuse bwe biti, n'agumiikiriza byonna n'abirabako. Wallahi nkulayira Allah, wala yahummuhu zaada au naqsa, wala yahummuhu zaada au naqsa. Abantu awe mula mu nsi muno betwegomba nga bali bulungi, wallahi bo tebakyafaayo ebigezo ebijja mu bulamu bwabwe. Zaada newe biba binene ne biba biyitiridde obungi ne byeyongera, takyafaayo abitunuulira n'akaseera katuuka n'abivuunuka. Au naqsa, era oba bikendedde era omusigala omulabanga wallahi takyafaayo. Abantu balina ebizibu, abakyalwana na kino kine kijja ne kimutomera, abaali ku kiri kiro ne kijja namugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ate ono ofudde afudde, abaali ku kino ono emmotoka emukubye mumenya amagulu, abaali ku kino ennyumba bagitutta abaalo nogamba kiki? Wala yahumuhu zaada au naqsa. Bamanyira okuwangaala n'ebigezo era tebakyafaayo. Zaada ebizibu n'obulumi nebweyongera, basigala bali focused, tebagwa mu maanyi. Wallahi au naqsa, ne babukendedde basigala nga weebali. Madama kadiran tabassuma kulla yawm, wadde ebiseera ebisinga tubasisinkana wallahi ne bateekako simayiro ne baseka, nenga tomanyi biyita mu bulamu bw'ekiro, tomanyi biyita mu bulamu bwe, tomanyi maziga gakaaba tomanyi maziga gakaaba ku mutima. Wallahi madama kadiran tabassuma kulla yawm, bw'olinako omusanga aseka, womubuuza naga masha Allah, Allah akuumye, alhamdulillah ala kulli hal, nenga wallahi byayita muto bimanyi. Yasuze n'abalwadde, omulimu guli ku lusuuba gugenda, omuli buli kimunga kikalubye, nenga wallahi ataddeko simayir. Hum aktharu nnas insijama wa imbisata wa sa'ata sadr. No munsi muno mwe tuwangalira abo abantu be basinga obungi bangi nnyo, n'abali wano olunaku olwaleero namwe mukiwaako obujulizi. Wallahi olina ebizibu ne oyimuka n'oseka, oyimuka n'ofuluma, omuntu naga munne biri bitya n'omuga alhamdulillah, omuntu naga wasuze otya n'omuga twasuze bulungi, nenga wallahi wasuze n'abalwadde. Wallahi hum aktharu nnas, be bantu abasinga obungi ne balina emitima egyagaliza, gye bali mu nsi muno nga balina emitima egyagaliza. Yali agadde okuyamba, yali agadde okukola ekirungi, nenga wallahi takirinaako obusobozi. Naga muno kiŋŋambye ne Allah akumalire, nenga wallahi omutima gwe mwanjirukufu, nenga naye alina byayitamu bingi. Ebigambo byange eby'olunaku olwaleero njagala eno point egende eri abantu. Abantu bayita mu bigezo guno omwaka ompya gwe tuyingiddemu, tubiyise mu bigezo omwaka omukadde gwe tuvaamu, guno omwaka gwe tugendamu tuyingiremu ne vibe eno. Wallahi ekisookera ddala abantu gye bali mu nsi muno nga bota hasusu yaabwe baspecializinga, bakuguka mu kintu eki kimu, kulumya abantu. Nkiddamu omulundi ogwokubiri, agakazikazi gyegali n'agasajjasajja gyegali mu nsi muno, nenga wallahi galina emitima egyefutwa, galina emitima egitaagaliza, galina emitima emirogo, buli kikyamu kyonna nga kiri mujje nga y'omulimu gwe kukosa bantu. Wallahi ne bateeka amaziga, ne bateeka enkovu mu bulamu bw'abantu ne ku mitima gy'abantu. Wallahi ng'omuntu ne waaba alabye mwana wo, wallahi ajjukira bye wamukola, ajjukira ebigambo bye wamwogerera ebikyamu ebyateeka enkovu mu bulamu bwe, ebbanga lyonna ebigambo ebyo bisigala biwaawala mu matu ge, nenga wallahi waboogera ebigambo ebitaali bituufu. Abo bantu gye bali mu nsi muno nga bo bamanyi ekyo kyakukosa bantu nakunakuwaza bantu, wallahi boogera ebigambo ebitali bituufu eri abantu ne bateeka enkovu. Wallahi
wallahi ebigambo biwaawala matu ebbanga lyonna newoba olabye muntu ng'alina linnya lya muntu oyo ojjukira enkovu ojjukira ebigambo muntu oyo bye yakwogerera byonna bye yakola mu bulamu buno obw'ensi. Bannanga abantu abo bali mu nsi nga yendobooza yaabwe kukosa bantu bino ebigambo mbikugamba olunaku olwaleero amazima gaba amazima tegasukka nsozi bbiri nga tegannazuuka n'obulimba buba bulimba era obulimba tebusukka nsozi bbiri nga tebunnazuuka. Wallahi oli mulogo olwaleero oli muntu atwagaliza olina effutwa buli kintu okyogerera omulimu gwe wategeera kwogerera bantu bigambo bikyamu ebitali bituufu. Wallahi nkulayira Allah balisiba olutimbe nenga gwali emabega w'olutimbe olwo waltafati saaqu bisaaq we bagenda okugatta ntumbwe ku ntumbwe n'ensi eriwo obujulizi baligamba ekikazi ekiri emabega w'olutimbe olwo kibadde kirogo ekisajja ekiri emabega w'olutimbe olwo kibadde nefutwa kibadde tekyagaliza. Wallahi abantu bali kuwaako obujulizi bamalayika balimiinisa. Wallahi omulimu gw'okubanga tukosa abantu naffe tulina mwenna abali wano buli muntu alinayo abantu bamanyi nti balabe be nga tebakwagaliza n'obulabe babujja ku ggwe ne babuteeka ku buli mwana eyava ku kyenda kyo buli mwana eyava mu ndaayo n'agenda n'abaakujja dda n'afuuwa emmindi n'alaamiriza abaana amannya g'abaana bo bonna nga tayagala basome tayagala bafune emirimu tayagala bafumbirwe. Wallahi nga kyekimusanyusa abantu gye bali bino ebigambo mbigamba omuntu ayingidde omwaka guno n'agatimatima bwe gatyo man dhalla Allahu be byonna byokola mukyama ne mu lwatu okusiraanya abaana b'abanno n'obaloga n'obatambulira n'oyogera ebigambo ebitali bituufu wobanga toyagala basome dhalla Allahu bi buli kerenca ku makya nga Allah akosezza mu baana bo gwe kennyini nga wallahi bo bibaganye okusoma buli kerenca ku makya nga toyagala babeerenga bafuna emirimu n'okitambulira n'okifuuyira n'emmindi wallahi buli kerenca ku makya nga ababo bwe bawumpuguma mu nsi muno fakiru kuisirowooza endoboozi entuufu. Wallahi buli kerenca ku makyanga ebazunga mu nsi muno wobanga obitambulidde n'ogamba abaana ba munnange besaagala bafumbirwe ababo bali bazaalirako ku lujja wallahi bali beebakako gwe kennyini naawe abaana bo ne bakutama olw'abasajja babeebasseeko. Lwaki tetuba na mitima mirungi? Mumanyi omusajja yatta taata wa nabbi Hamza omuto taata wa nabbi omuto gwe bayitanga Hamza bamuyitanga Wahshi bamupangisa n'ensonga emupangisiza nsonga emu kujja kufumita Hamza kujja kumufumita bamugamba w'omufumita n'omutta tugenda kukuta ove mu buddu. Wallahi omusajja oyo yajja mu lutalo lwonna nga nabbi amwetegereza bw'ati n'akwata effumu n'asinziira n'alikuba Hamza. Nabbi atunulira taata w'omuto alwana n'effumu lino alijjamu afiira mu bulumi obw'ekitalo alaba paka bw'oyakka wansi nga alwana n'obulumi buno paka Allah we yamujja mu bulamu buno obw'ensi. Omusajja ono Wahshi yamala n'asiramuka wasiramuka yajja mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabbi yamugamba ebigambo bino yamugamba nkwegayiridde wallahi buli otusinkana mu kifo ekimu tonneeraganga lwaki sikulinaako buzibu ne tonneeraganga oyo nabiyullah nabbi wa Allah namuga buli wenkutunuulira bwe nti nzijjukira obulumi kitange omuto bwe yayitamu bwewamutuusaako nabiyullah oyo nabbi wa Allah. Abantu gye bali mu nsi banne batukola ebikyamu ne batulumya ne batusimbira emisanvu ne batutambulira ne bakola buli kikyamu kyonna wallahi nga n'obulabye ku mwana wojjukira omusajja oyo yakola ebigambo ebyo nga n'obulidde ku muntu alina linnya lye owulira agagamba agasongovu ge yakwogerera omukazi oyo wallahi. N'olwekyo tutereze emitima gyaffe baddu ba Allah. Waliwo sitole gye ntera okunyumya waliwo abooluganda babiri Allah yabagezesa mumanyi mu mulembe guno gwe tulimu olunaku olwaleero ekintu kiri kimu oli kasita Allah musitula amadala mu famire yabalagira ebiragiro ebisembayo Allah muwa ku ssente yalagira Allah atazuwa n'omulala muganda we kati ne
batandika okubanga baagala okulogangana. Ono yasooka okufuna ssente n'agamba muganda waabwe abali wakati n'amugamba njagala ondeetera obukyafu bwa muganda wange oyo afunye kasente. Wobanga oyagala ssente z'oyagala nkuwe ayagala obukadde 4 n'amugamba nedda genda ondeetera obukyafu bwe, ndeetera obukyafu bwe ngenda kuwa ssente ezo. Kitegeeza yali ayagala kumuloga. Omusajja n'agenda n'anoonya obukyafu ne yeekuba mu mutima. We yeekuba mu mutima agamba nali nkoze ntya, yeebuuza ku muwalimu. Omuwalimu amugamba nedda si kituufu. Kati waanafuwa n'agamba oli gw'abadde anoonya obukyafu bwe n'amugamba muganda wange wallahi muganda waffe gundi yali antumye obukyafu bwo ne nakireka lillah. N'amugamba yali akutumye obukyafu bwange okikakasa? Nti nkikakasa. Yali abukutumye andoge nti nkikakasa? N'amugamba yali akuwa ssente mmeka? Nti obukadde 4. N'abala obukadde 8 n'abumuwa. N'amugamba genda ondeetera obukyafu bwe, ndeetera obukyafu bwe. Yali akutumye obukyafu bwange, genda obundeetera obukyafu wano. Wonabo bulese nja kwongera obukadde 2. Omusajja n'akomawo ate n'anoonya obukyafu bwono yamutuma n'abunoonya yaliddeko dda ne kadiposi ka bukadde 8. Wallahi paka Allah we yamusobozesa n'afuna obukyafu obwo. Wabufuna n'abuzaayo ewuli n'amugamba muganda wange obukyafu bwe buno. N'amugamba okakasa obukyafu buno bubwe? Nti nkakasa. N'akimubuuza emirundi 3 nti nkakasa. N'amugamba okakasa yakutumako obukyafu bwange? Naga nkakasa yantumako obukyafu bwo. N'amugamba bumuddizeeyo omugambe bwe bukyafu bwange. Wallahi omusajja alina omutima omubi ogutaagaliza n'arisiivinga obukyafu bwe yennyini. Wallahi n'agenda ne yeekola ekintu, n'agenda ne yeeroga ye kennyini, n'abeeraawo ewaka nenga wallahi n'agafuluma okunoonya 10 tagalina. Munne najja n'amulambulako n'amugamba bino bye wanjagaliza, bino bye wanjagaliza muganda wange, bino bye wanjagaliza abo abantu mu nsi gye bali nga balina emitima emibi n'ebina ebigambo mbigamba. Wallahi byonna byokoze kiki abakyala, kiki ekikutwala owa wankula ebyokola? Amajini ebiteega obisimbe mu lujjo lutali lwewammwe. Mbulina abaana b'oyagala okusiraanya bamujjawo okola buli kikyamu kyonna. Gwe bintu by'oleesa omanyi buli lunaku bizaala. Gwe tokimanyi nti wallahi bulekera enkya ku makya n'oba ovudde mu nsi nga birondoola musaayigo. Abaana beera mu nsi muno nga balina ebintu naye nga maama waabwe yabisimba. Wallahi bannange twewala okukosa abantu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tujja kuddamu okwebaza ow'ekitiibwa Allah n'okusabira kw'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baddu ba Allah, omusomo gwaffe ogwaleero tuli ku vibe empya gye twalingidde naye omwaka guno. Omwaka guberegwa kukola na buteesaasira. Al-Islamu dini kuwa wa amal. Eddiini y'Obusiraamu kukola na maanyi na kulya muntu oyo. Tetupowa. Tumanyi nti ebisomooza mu maaso gye biri. Abalabe gye bali abatatwagaliza. Gw'olina abantu batakwagala okimanyi bakunafuya ne mu famire. Bamanyi tolina kipya ky'ogenda kuvaamu. Ne mwani abalimba mu nsi muno nti Katonda katikkiro. Katonda Allah subhanahu wa ta'ala tabangako katikkiro nti ajja kutuula ku ntebe y'oba arushiye ebbanga eggirama laliveeko kubereko Katonda omulala. Allah ali omu ebbanga lyonna. Egwo omuntu akosa abantu tolobooza nti eno lijimu ya Katonda mulala kankole ebikolobero oli anaddako tajja kubitegeera. Wallahi Allah si katikkiro, agenda kubawa ebbanga lyonna, agenda kukulamulako byonna by'okoze ng'okosa abantu. Abakosa, abatakwagala, abasiraanya abaana bo, abakutambulidde, abo emisanvu gyonna weegire ne toggwangamu amaanyi mu nsi muno. Wallahi sigala ng'opambana. Al-alam la yaqtul, obulumi tebutta. Al-yasu wa ma yafaru dhalik, wona kuwala n'oggwamu amaanyi ojja kunafuwa mu maaso g'abalabe bo. Ne otaggwemu maanyi Allah agenda kusitula mu maaso g'abalabe bo. Wallahi anaqsim billahi al-azim, ndayira Allah. Imam Sheikh Ibn Baz rahimahullah atugamba fal insan, omuntu yenna igwe omuvubuka
omusajja omukulu omuzadde omukyala agamba kad tadhiqu amamahu dhurub waliwo akaseera we katuuka mu birabye nga wallahi buli kkubo lyonna eryali kutuusizza ku buwanguzi lirimu emisanvu egiteerebbwamu mulimu abalabe bataddemu emisanvu egyo abantu bakuwagaliza bwe yonna nga biganye wallahi watusaddu fi wajhihi al abwab nga buli kubo lyonna buli mulyango gwonna ogwali kutuusizza ku buwanguzi bw'eggadde akaseera katuukawo mu bulamu buno obw'ensi nga buli kyokwatako kiganye n'ogamba kaŋŋende nnime n'olima wallahi ennyanya zonna n'ozeerira ne baga sente zibeerangako mu nnyanya sente ziri mu muceere n'ogende butalejja n'opangisa ekiswampa n'ogulimu omuceere obunyonyi ne bugulya ne bagamba ani yakulimba nti sente ziri mu muceere sente ntuufu ziri ku mazzi n'ogenda ku mazzi wallahi amajinni ne gakutomera katogwe ne mu mazzi n'oddukayo ne bugamba ngenda kujjawo obuwanguzi mu nsi muno n'okubaddirwa Allah n'abalira ne mutunda ebyobugagga bya kitammwe yafa ne mugaba ne maali mu bulamu bwo n'okwata ku sente obukadde 10 obukadde 2 3 5 noga wallahi ngenda kwenunula noga engeri gye mmanyi okuvuga emmotoka eno kanegulire kamunye njiteeke ku kkubo wallahi n'ogiteeka ku kkubo omala okugiteeka ku voti wallahi olina kulw'okuttemu n'omuga muganda wange akamotoka kanzirizeeko eweeyo waka akasimu we kajja ne baga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un emmotoka yonna eweddewo ku luguudo nga buli kyonna ky'okwatako kiganye naawe ampuliriza olina ebintu nga buli kintu kyogezaako kiganye fi ba'di hajati mu nsonga zaffe ez'enjawulo olina ensonga zo naye nga waliwo ebiganyidde ddala atugamba atya nti wallahi fattakuwa hiya almiftahu lihadhihi almadaiq na Sheikh Ibn Baz atugamba nti takuwa okutya Allah ye solution y'ebizibu ebyo byonna wallahi wahiya sababu taisiri raha yensonga yokka Allah jagenda okuyisizaamu abeerenga akwanguliza ebizibu ebyo takuwa bano omwaka gwe tuyingidde omupya tuguyingire na kutya Allah olina abatakwagala olina abalabe bo tobakubako kifuba tya Allah bateeke mu maaso g'ekitiibwa Allah bawanjagire eri Allah bakwase Allah waliwo abantu abakusoomoza mu nsi ne bakukkakkanya mwe temumanyi nti waliwo alwanira abanafu temukimanyi ekyo alwanira abanafu gyali wa kitiibwa Allah ajja kulamula ebbanga lyonna mutye Allah ensonga zammwe muzikwase wa kitiibwa Allah mu mbeera zonna y'ensonga yokka Allah subhanahu wa ta'ala gyagenda okusinziirako okubanga atuwonya ebizibu bye tuyitamu ebigambo byange nga mbifundikira olunaku olwaleero mwenna abampuliriza abali ku mukutu guno ogwa Rawda Islam Media n'abali mu masjidi muno wallahi buli muntu ali wano wakad yasrifu Allahu alyawma anka shay'a tuhibbu waliwo ekintu buli muntu kyayagala omwaka guno oguyingidde ne buli muntu alina ekintu kyazze emabega ng'ayagala kuva mu mwaka guli ng'ogamba kino Allah wabanga akimpadde obulamu bwange bugenda kuba buteredde waliwo ekintu kyoyagala n'ogamba kino kyokka wallahi Allah oba okimpadde obulamu bujja kuba busumulukuse naye nga wakyaliwo emisanvu waliwo agamba nti nze njagala nnyumba njagala mulimo njagala mukyala njagala mwana wallahi ne Allah nakikuziizaako nga Allah akikuziizaako omwaka oguwedde era vaibu gy'otandise ne omwaka guno kyoyagala ng'ogamba kino Allah aba akimpadde lwaki akiwadde abalala nze nange waakimpa obulamu babuteredde ng'owulira ekyo ekintu okyagala bwampuliriza olunaku olwaleero ne Allah nakikuziizaako fatasafa alayhi omutima gwo ne gunakuwala n'ogamba lwaki nze Allah gwatawa ekyo ng'abalala abawadde lwaki nze gwatawadde mwana balinga tabawadde lwaki nze gwasimidde obulwadde ne banga ndwala ne kikukalubako ne kizituwa ng'owulira kyoyagala ne wallahi wayatafattaru qalbika omutima gwo n'owuliranga gukutuse ng'ekintu ekyowulira okyagala mu bulamu buno obw'ensi osobola okuba olina omukyala gw'oyagala naye ng'alemye omukyala bigaakulemye olina omusajja gw'oyagala biganye ogezezzaako biganye mu mbeera yonna buli kintu kyoyagala wallahi bino mbikugamba fi ilmi llahi sabiq mwerimu ya Allah yeekwese gy'otamanyi nange gye simanyi nga Allah waakutuusaako ekyo ekintu kyoyagala n'akikuwa Allah bwakutuusaako ekyo
ekintu kyoyagala nakikuwa yadhuruka fi dinika au duniyaka. Wallahi edini yo osobola okusinkana Allah nga tosigaza shahada. Wallahi oyo mukyala gwokayanira oyo avudde mu bulamu bwongolaba w'amaanyi, oyo musajja oyo omwana gwokayanira, byonna byokayanira, ogwo omulimu gwokayanira, eyo visa gyokayanira nebigaana Allah nabikuzizaako, emmotoka gyokayanira, nenga wallahi Allah waba agikuwadde osobola okuva mu nsi muno nga ne shahada egenzi. Awu duniyaka, n'ensi neekusala. Wallahi n'ensi neekusala, n'ensi neekusala. Noyanjala ngalo woba oyagadde kuvuga magulu 10 noga njagala njivugeko, wallahi olugiteeka ku luguudo akasimu nga kajja emmotoka emazeewo muganda wammwe, wallahi nga gwe kyewayagala eryo ettaka eriganye nga wallahi bali kutemerako ne bakuttirako. Ekiganye nga Allah takikuwadde tubeere bagumiikiriza. Nja kufundikira n'ebigambo bino bannange, bwe tubanga ffenna eno ekizampo tugitwale, ffenna bali wano, ffenna mwenna mpuliriza webukeera enkya ku makya Allah buli muntu n'atusaasira ffenna ne tufuna emirimu eyukke nga buli muntu ateeka okufuna emiliyoni 50 buli mwezi. Tuba tetukikubye, tuba tukikubye. Era osibula abantu bonze nkulayira Allah, n'otunda nebyolinawo, n'okola n'ebitasoboka, n'ogenda n'osibula n'abafuna olambula ne kubijja, n'otunda byolina n'oga tugenda bweru omwezi gumwe emiliyoni 50. Naye wallahi ebiseera ebisinga omuntu olunaku lwalinnyo ennyonyi teyeebaka, wallahi n'oteebaka n'ozuukuka ku makya ffenna ne twolekera ekisaabwe tugenda kuyoola ssente. Wallahi ne tuyingira ne tuchekinga in ne tulamu waiting room tulinda nnyonyi etutwale tugenze kukola sente. Kati gwe Allah ampuliriza, Allah nakugezesa, wallahi newe bakamu katono boti ogenda okudda engulu nga lumu yonna nkalu, nga lumu nkalu, nga ffenna abantu abala bonna bagenze, n'obuuza bannange balazeewo ne bagamba bagenze, ate nze ne bagagwa ensonga zo ziwedde, tolina gy'olaga. Ojja kuwulira otya mu kaseera ako? Ojja kuwulira nga Allah akutamye, ojja kulowooza fatasafa alayhi, ogenda kunakuwala, wayatafattara kalbika, omutima gugenda kutuka. Ogerwaki nze? Ani yanjodde ebigero okunsigaza e Uganda? Ani yanjodde ebigero okunsigaza e Uganda wano? Ogenda kuwulira nga weetaagayo akaseera, wallahi ng'oli wekka ng'otya n'okudda eri abantu bo, buli kintu wakitunze. Ne singa bakayita eddakiika 40 ng'oli awo bikusobedde, ne bagamba omuvubuka abadde wanaaliwa, omusajja abadde wanaaliwa, omukyala abadde wanaaliwa, ne bakutwala mu ofiisi ne bagamba n'ekiki, ne bagamba obadde olina kugenda na nnyonyi ki, nti esimbudde eddakiika 40 mu maaso, nti gye wadde olina okugenda nayo, nti ye, ne bagamba wallahi ennyonyi eyo efunye akisidenti na buli muntu yenna abadde mwafiiriddemu. Ogenda kwogera bigambo ki? Wogenda okuyimirira ogambe ayi Katonda wange ngonjagala, nze omwana wabe mamba, nzani akasimu kali wankubire ku maama mbategeeze nti mponye, ababukedde TV baliwa bankwate mbabulire engeri gye mponyemu. Ogenda kuwulira ng'oli w'amaanyi nnyo, ogambe nzani Allah gwataasizza. Ne mu ntandikwa olaba obadde oyogera Allah olw'okuzizaako okulinnya ennyonyi. Kati obulamu bw'ensi obufaanana, tuyingire ne vibe eyo mwaka guno gwe tuyingidde, waliwo ekintu Allah kyakuggyako mu bulumi n'akikuziizaako, naye nga alina kyakutaasa ekinene ekiri mu maaso. Nkiddamu omulundi ogwokubiri, waliwo ekintu Allah kyakuziizaako ng'okyagala, oyagala omukyala, oyagala omulimu, oyagala visa, oyagala omwana, oyagala essente, oyagala emmotoka, byonna by'oyagala Allah n'akikuziizaako, nenga Allah byakutaasa mu maaso akutaasa kufa, nenga gwe tukimanyi. Tutebenkere tugamba falhamdulillahi ala kulli hal, twebaza Allah wallahi buli kintu kyonna ekiba kizze mu maaso gaffe. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman.
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أورض عنف إلى شدين أئمة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكر البشرين بالجنة. اللهم ارحم أمتي سيدنا مولانا محمد. اللهم فرج عن أمتي سيدنا مولانا محمد. اللهم